ebintu bikyuse, buli kimu kikyuse. Nanja kusooka mbabuuzeeko nti Mukama Katonda abakuumye bulungi. Bw'oba okyali mulamu kyebalize Katonda. Amannya gange nze Kakos, nkola ne Radio Simba. N'ate mu ngeri y'emu nina kampani ey'ebyobulambuzi gye bayita Higher Level Tour and Travel Agency. Mu kyamazima ebyobulambuzi bye bimu ku ebyo ebintu ebikoseddwa. Buli muntu akoseddwa mu buli kintu kyonna ky'akola. Era kyannaku nnyo. Naye mbadde wano ne ntunuulira nga abantu boogera ku byenfuna by'eggwanga. Abamu nga bagamba ekonome yaffe egenda kuddirira, so nga ate n'abalala balina essuubi nti abantu bagenda kutandika okukola ebintu eby'enjawulo. Alaba omukulembeze w'eggwanga luli ng'agamba nti abatunzi bagenda kufuna omukisa gw'amaanyi kuba tewakyaliwo ku importinga ngoye kuzijja bweru w'eggwanga kuziyingiza muno. Nti n'ogwo omukisa weeguli. So nga ate waliwo ne bizinesi ezigenda okusereba, sinakindi n'okugwira ddala, ng'okusituka okuddamu okukola oluvannyuma lw'ekirwadde ki COVID-19 kiyinza okubeera ekizibu. Kampani gye nkola gye nnina ekola emirimu gino wammanga. Erambuza amasomero kuviira ddala ku nasale paka ku university. Nasale tubatwala just for leisure, genda kuwugako, genda kulaba bisolo, ebintu bwe bityo, kulambula. So nga ate primary level waliwo level wetuukira nga mu SST balina okuyiga ebintu eby'enjawulo, kubatwala Ntebe, kubatwala Jinja, Source of the Nile, ebintu bwe bityo. Nti ne kiba nga tekiri ku leisure kyokka, wabula nga kiri a bit educational. Kyekimu ku bituukawo ne mu secondary. Secondary abakola geography baba bagenda for field work. Ne tubatwala Lake Katwe, ne bagenda ne balaba ebintu eby'enjawulo, masamba ga bikajjo, zamba ly'amajaani ne industries ez'enjawulo. Twali twakola bookings mu kutambula mu masomero ag'enjawulo nga tubalaga brochures, Higher Level Tour and Travel Agency ekola kino na kino na kino. Abamu amasomero tugasanga galina bus nga getaaga half package, si full package. Half package ng'agamba nze nyina bus yange, mwe munkolere ku bookings z'ebifo, mumpe n'ebyokulya, n'abaana mbanoonyezeewo okusula bwe tuba nga tugenda mu up country oba mu eastern oba western, wonna waba basiimye gye tugenda okubatwala. Waliwo abalala nga tebalina motoka nga mulina obbatwala, motoka zammwe, buli kimu nga kyammwe, full package. No matter mugenda sulayo nnaku mmeka oba tuwa ya lunaku lumu oba nnaku bbiri. Tenali park buno bu campfire bwa university, bu picnics, ebintu bwe bityo. So lili ogana notulamu nga ebintu byakyuse nnyo mu buli sekita yonna. Buli omu waali kintu kimunyiga lulwe. Mu kaseera kano tosobola kugamba musomesa gwe mwali mwakola naze bookings kuba abamaketi yabaffe baatambula nga batwala brochure mu masomero g'enjawulo nga tubasaba batuwe tulambuze abaana abo agasoba mu 8, era nga tulina okukakasibwa okuva mu masomero ago ntugenda kukola nago business. Mu kaseera kano tosobola kugamba muzadde nti ne bweba COVID-19 mu Uganda aweddemu oba ekirwadde kigenze tekikyaliwo, tuwe omwana tumulambuze.
abalina candidate classes bajja kubanga bagenda for registration, abali mu candidate classes. Bano abalala tosobola bagamba mutuwe sente za trip, tekisoboka kubanga abazadde bagenda kuva mu mbeera eno mwe tuli nga baavu, era n'abakulu b'amasomero kijja kubeera kizibu okufuna sente za school fees. So tosobola gamba wa university nti bannange mujje tugende for trip, kisoboka. So ne bwe kinaaba kiwedde, abantu bajja kubeeramu ne fear ey'okutambula ne wano Uganda wano, kijja kuba kizibu. Ekirala, kampani etwala abantu ba bulijjo okulambula mu bitundu ebyenjawulo, kijja kubeera kizibu nnyo okugamba omuntu nti kati muleteewo ka sente emitwalo 35-40 tugende for trip. Omuntu mu nsawo tajja kubeera bulungi, kiba kizibu. Ne fear, okutya kuli kwaba nakwo, ngende mu mountain range oli, ngende Kenya, ngende Tanzania, ngende ku Indian Ocean, kiba kizibu. Fear ejja kusigala mu bantu, era okulambuza kujja kuba kuzibu. Easter zezimu ku bye twali tutunulidde ffe ng'abali mu byobulambuzi, nti oba oli awo osobola okutwala famire oba abantu ab'enjawulo n'obagamba mujje tugende for trip. Omanya nti Easter, Good Friday, Saturday, Sunday, omuntu omuzza Kampala ku Monday, ku Easter Monday, ng'enkeera Tuesday agenda keera kukola. Ebyo tebyaliwo. Ate kati ne December toyinza kugamba muntu nti tutegese December trip mujje tugende, kiba kizibu. Muntu economically, financially ejja kubeera nga tali stable yadde. So kyenjagala okutegeeza abamu ku bituli nabo mu bizinesi ya tourism, tubeere bagumu, tukakkane nti ne bwe kinaaba kiteereddemukko wano e Uganda, kijja kubeera kizibu okufuna kasitoma ng'ava bweru wa ggwanga ng'akuwa ku $1 omutambuzi omutwale. Kiba kizibu nnyo, kijja kuba kizibu kubanga naye ajja kulinda paka ab'ekitongole ekyensi yonna eky'ebyobulamu ekibanaagambira nti mu nsi zonna kati muli baddembe okulinnya ennyonyi, muli baddembe okulambula, muli baddembe okutambula, muli baddembe okuddamu okukola bizinesi. Naye tekigenda kubeera kye kimu omulambuzi okujja wano e Uganda, tekigenda kubeera kye kimu omuntu okuva wano okugenda okusuubula ebweru w'eggwanga. Kyova olaba essira balitadde ku kukola ebintu mu ggwanga wano, nti kijja kubeera kizibu omuntu okutambula okugenda okusuubula ekintu e China. Ebimu ebitasoboka bijja kuba buweerezebwa online business. Ng'obeera wano n'ogamba omuntu mpeereza essimu bwe ziti n'aziweereza ku kago, naye gwe nga tolinnye kugenda. Kyova olaba ffe abeetaaga abalambuzi, omulambuzi tosobola mulambuza online, aba alina kubaawo. Kijja kubeera kizibu nti tujja kulinda paka nga biteereredde ddala, nga n'okutya kuwedde mu bantu. December nayo nfu, nti ne bweba embeera eteredde kijja kubeera kizibu omuntu omulambuza within this country, kubanga bajja kubeerawo fear ate wamu ne safety y'omuntu, kintu kikulu nnyo. So guidelines bwe zinaaba teziweereddwa bulungi nga n'abantu bennyini tebavuddeemu kutya, kijja kubeera kizibu okuddamu okuyingiza akasente privately mu abo abali mu sekita ya tourism. Naye tugondera amateeka ag'ekitongole ky'ebyobulamu n'amateeka ga gavumenti okutwaliza awamu okusobola okulaba nga tubeera balamu. Tetujja kubaawo, era embeera we naatererera ffe bakasitoma baffe tubagumya, naddala baali balambuddeko ne kampani yange eya Higher Level Tour and Travel Agency. Abakozi mwenna mbagumya, sirina mukozi n'omu gwe ngenda goba ku mulimo, nti embeera eno weetererera buli kimu wekiddira mu nteeko, ffe tugenda kuddamu tukole. Amasomero ba ed teachers tubakakasa ffe aba Higher Level Tour and Travel Agency
nti tuli wamu nammwe era tubasaba bookings ez'enjawulo zinaaba zikoleddwa muzituwe tulambuze amasomero buli ekimu kijja kuba kitambula nga bwe kitambula baddereeva bavuga bus coaster super custom bamaketiya baffe tubagumya nti buli kimu kijja kudda mu nteeko nga bwe kirina okubeera sirina mukozi gwe ngenda kugoba sirina dereva wa motoka gwe ngenda kugoba sirina maketiya gwe ngenda kuwummuza wabula mbategeeza nti embeera weddira mu nteeko tetugenda kuddamu tukole era tusaba nammwe abalambula n'abalambuza batuwa guides baffe nti tujja kudda waliwo mikwano gyange gye ntera osanga ey'omu Queen Elizabeth ne bagamba buli otya tuli Kampala tukyasibyemu naye tujja kujja waliwo bensanga ku Maction Falls waliwo bensanga ejjinja tujja kuddamu tukole mu mbeera yonna olwa Katonda n'ensi yange sekita mwendi si nyangu kubanga tutera nnyo n'okufuna ekizibu Ebola bw'abeera ku nsalo za Congo abalambuzi abamu be tutera okufuna nga bagenda Kasese nga mu Queen Elizabeth nga Lake Katwe Lake Munyanyange Mountain Renzori omuntu kibe ng'omujja Uganda kwegamba olina okumukonvisinga nnyo okumukakasa nti bannange tugenda wano eri Ebola ali eri tali kwegamba bagambye wali oyo Ebola outbreak e Congo kati ate gontwala Kasese sirina safety eri obulamu bwange okugenda eyo so ebintu nga bino ffe tuzze tubifuna nga outbreaks bwe zibeerawo mu bitundu ebyenjawulo nga tosobola kutwalayo bantu omuntu agamba nze sijja genda Kasese mpulira bagamba e Congo wali Ebola so kati okumutegeeza nti Ebola ali eri tali kiba kizibu naye bizinesi zaffe tumanyi engeri gye tuzikwasaganyamu era tukakasa bakasitoma baffe nti tuli wamu nammwe mutwongere okutwesiga ne bw'oba olabye trip yonna gye tulanze nammwe abantu ba bulijjo kugenda okulambula naffe kiryoke goberera Facebook page yaffe eno YouTube channel yaffe tuli wamu nammwe nvuddeyo nkola akatambi kano nga CEO owa kampani eyo okukakasa n'okugumya abakozi ba kampani eno human resource waffe wa higher level tour and travel agency na buli omu muli ku mulimu mukola just tulindemu kino kiyite gulinga muyaga gujja kuyita gujja genda tujja kudda mu business mbagaza birungi byerere